akabuliriro bwe katyo anti mubaddemu okulwala mubaddemu ebintu bingi kati natakatandika okuddamu okulaba okuddamu okutuukako mu bantu. Wali wafuna ekizibu ky'amaaso kati gali fine? Amaaso era sigali fine naye nga Katonda ajja kuyamba. Okay, tutunulire ali tukusanze ku federation nawe olinamu ekifo? Mu federation nze ntuula ku ntebe y'akadonkamu. Kati nze nkulembera bannange mu gundi eyo ku federation era ntuula nga mbateeseza era mmanyi ndowooza bintu bijja kugenda bulungi kubanga abantu abali mu ndowooza gwe mulundi ogusoose n'okutulowoozaako ffe so nga ate abayimbi b'akadonkamu bangi naye tubadde tutulowoozebwako nnyo kulaba muntu kyayinza kusaana kubateeseza naye nze mmanyi nti batuwa ebbanga lya myaka 2 nja kubaako kyenkoze mu kadonkamu. Wenyini nga tetunagenda mu maaso kadongo komba tugamba abakadongokamu mwasasika temukyali kimu? Kwegamba ezo zenjogera z'abantu abanoonya ebyabwe naye tetwasasika kusasika kwe kutya abantu bakyafulumya ennyimba zaabwe ate era n'ebibiina ono covid yabijjawo ebisinga obungi yabiyimiriza biri awo ku stand still naye nga mmanyi nti essaawa yonna bijja kuddamu kubanga byebimu ku byandeese mu federation byebimu ku biteeso byennina ebya abantu bakulemberekekanga nga bali mu groups zaabwe kubanga nze okuva eri emabega nakulembera ku groups nga zikola ate nga tezitomeregana naye zaali group 25 kakati nga ate buli group esusuka abantu 30 so abantu bakadonkamu bangi okusinga n'ensi kyesuubira. Tugende wenyini ku federation abantu abasinga tebagikiririzaamu abasinga amavidiyo ne bagikuba nti abamu balowooza mwazefuna ssente. Kwegamba ekyo si kyekigendererwa kyabwe naye nga wenkugambye nti bigendererwa byaffe bingi kati omuntu waabeera n'olaba omuyimbi akuva emabega kati njagala nkubuuze bwe nti abayimbi okuva emabega bonna bazze bafa okuvira ddala kawalya okutuuka kati we tuli naye lwaki tewali afa waliwo gwali olabye nga afudde yeesiimisa kakati ate nakyo kyaliwo nga federation nga fe aba federation tuzze twali tunajja kitegeeza nti abayimbi babadde mu mbeera enzibu ennyo kati ebintu bino ate kati olwaleero bwolaba kati omulembe gwe tuliko guno gwa .com ebintu byonna bikyuse tuli twatundanga gundi cassettes naye kati tukyayina gyozitunda tokyayina gyotunda CD kakati tulina kuddaawo naffe we tuba tuliira okukola tunes biki ebyo byonna kugamba babirongoose bulungi kubanga naffe zensuku zaffe naye kati gwe olowooza nti no Ssebatta asirike kubanga gw'olina kyogabana kubanga kyemmanyi nti abatulumba oba abakirumbagana abakirwanako obutabaawo be balina bye bafunamu naye ffe abayimbi tetufuna kakati nno kyetuva tugamba nti naffe twagala okulya ku keeki y'eggwanga eno tulabe engeri gitugiryamu naye nga tugikolerera nga waliwo ssente we ziva era ne bwe ziva nga tubalagawo nti ssente zino zandibadde ziva wano na wano na wano kakati ne mu ngeri eyo nze ndowooza nti embeera eyo tebambi nange omuyimbi osange nga neesiimisaako okusinga buli muntu afa ng'afiiridde mu mabanja okiraba afa afiiridde mu mabanja tebafunamu kati mbagambye ekintu kimu nti buli omu alowooze okuva ku kawalya bwe yafa nze waliwo bakimbugwe baani abalala nisijja nabba bagamba tebabamanyi naye nga bonna baalinga bayimbi b'amaanyi olwaleero wooli ggwe ayeeyita omuvubuka ate enkyo ojja kufuuka nga nze kasita system tekyuke kasita copyright neba nga tekuyamba kasita tewabaawo budduukirize kubanga abamu bagamba nti bazze kubba ssente naye okubba ssente ki maddi okuva ddi fe abamu nze nava baali bansibira n'amasaka nga gavumenti eno tenayingira mu 1985 ne bansibirayo emyezi 5
ne bajja ne tuyingira ne gavumenti ngamaze okuwambibwa naye okuva olwo twali tufunye eki abantu abavuddeyo kwe kwabadde ne Bobi Wine yabagambye tyagala mubeere ba beggars. kaakati ekyo nno mbadde saagala kukyanukula sijja kukyanukula kuba nyinza obusungu ate kuneeyongera sijja kukyanukula kuba obusungu bujja kuneeyongera ne puroguramu tuleme kugimalako yugati mbadde saagala nakikoonako ekyo kyankola bubi nnyo. Yes, nali disappointed kyankola bubi nnyo kubanga nali mmanyi nti no ngenda kugira ki kufuna sente sasula abantu ab'amabanja bonna abammanja abali ku n'abebweru omanyi nalwalako emyaka 2 miramba nengenda Nairobi mirundi 2 nengenda ne mu America byesaagala nakubyogerako naye kati mbadde ng'ambe kya Yugatune nali baali bamanyi ekizibu kyange naye bandisappointinga. Wali osuubira bagenda kukola sente because bagamba balina okuwa miliyoni 2.6 nga batwala ennyimba zo bakuwa 2.6 kye nali nindiko tewaliwo nakye twasayininga kiri awo wabula ebyo nabireka kakati ate nenzija negatte n'abantu tulabe nga tubaako nga ndaba byonna tebikyanyamba kati siina wenkutte wenywadde okuggyako abazirakisa abambeeza kuba kati nze sikola ndi mulwadde ate genda okulaba bw'otandika okukabirira buli muntu abalala bakusunga busunzi owulidde kakati abo ne ŋŋamba akansooka ate nsirike ndabe kiki ekigenda okuddiira naye mmanyi ti Mukama mulungi ate omukisa gw'omuntu njagadde ngwogereko nti ekintu nga kikyo okuggyako omuntu ayinza okukirwisa naye tayinza kukistopinga era kati nina oluyimba lwenjagala nenaatera okufulumya Mukama Katonda ajja kunyamba lugwe n'ennyimba endala ndozanga 3 naye nga lwe lugenda okukulira celebrations zange ez'emyaka 40. Abantu abali kuva mu nsi ez'enjawulo bandiyagadde okukuyambako bwagamba olina amabanja kale mu ssente nga mmekera ayagala okuyamba ayinza kutuuka kati ayinza okunyamba ayinza okuntuukako ng'ayita ku WhatsApp essimu eri n'essimu eya bulijjo eri 0777 bw'obanga oli muno mu Uganda oyinza okukuba nga togenda kukozesa ziri gundi WhatsApp oyinza okukuba ku 070988M58. Amabanja gali mu siringi miliyoni 2.6. Bazikuwa kuyamba ku byabulwadde ebirala byali bya omulimu guno mpozi mbadde sinyina kyesikubuulidde ti omulimu guno twagubeezaawo ffe twatandika luli omuyimbi baamutwalanga bwe batyo naye ensi we banga ejjukira amazima nze musajja yavaayo nendaga nti guno mulimu naye nali nyambala bulungi nali nkola bulungi ebintu byange nga biteeketeeke bulungi kaakati nga nze mbeera eno nga nnyigirizibwa naye gwe omuntu osobole okusanyuka nga nkukolera kaakati nga nfeesinga ebintu bingi naye nga byonna biri mu mabanja kuba ebiseera ebyo nagendako ne ku banka awo gye nali neesiga ennyo sijja kugyogera linnya kubanga linyulusi nyinza nakyo kigikola obubi naye nga nembagako nze bane mumpole ku ssente baali bamaze okubba loole yange ey'ebyuma nembaga nti bane munyambe mumpole ku ssente biseera ebyo Uganda ndowooza kaŋŋambe nti twali tukyali wansi nnyo kubanga baŋŋamba nti tukola abantu betuwola basalale looni bokka betuwola nempulira nga kimpisiza bubi wadde banka nagivaamu naye era tekyanyamba ate neŋŋenda mu buprimiya ate nayo ne banzibirayo kugamba nemba disappointed. Yes kakati omuntu wankomyawo ankomyewoko ndabikako mu bantu nakino ngulaba mukisa nze ndaba byafaayo kati ndaba miracles
kubanga okomawo nembeerako mu bantu bannange nga ndaba bayimbi bendimu kinsanyusa nnyo. Kati ndaba nti no waliwo essuubi eryokujja, waliwo essuubi eryokunteesaako nga Ssebatta, waliwo essuubi eryokunyamba nga Ssebatta, nziremu nebbulule. Ate era na bano waliwo ababanenye ennyo, tebajja ku competition kukompitinga nange. Batoyinza kompitinga nosinga nanyiri luyimba. Kakati naye bajja nga nabo balaba kiki kyebayinza okukolawo. Omusajja bamubanja, omusajja mukadde waffe bamubanja, naye katukole bakikola bwe bati batekitandika bwe bati. Kanziremu kulimba lwagundi, nange nja kuluddamu, nange nja kuddamu lwagundi, nange nja kakati bwe bityo tebyali mwoyo mubi. Kakati ng'abantu abalala tewe bakirowooza. Kakati nga nze mmanyi nti abayuga tune kino anti kyebazanyiddemu kyange era kyebakolako kyange ate balumirirwa nze. Kakati kyova olaba nti nno bonna abaddamu ennyimba nze mbeebaza ku lwange kubanga balina kye baatandika osanga ndowooza nakati senga wano tondaba kubanga nali bali banziiseeyo mu byalo. Nga tumaliza ensonga za copyright ozoogerako. Ensonga za copyright yeetaaga amendment basobole okugiddamu emiwaatwa, okujjuza emiwaatwa kati ejjajja olw'embeera eno eya tekinologi eyongedde okuba owa waggulu. Kubanga kati luli twasoloozanga nga ogambye twasoloozanga ku cassettes oba gye batuwadde, waliwo n'omwami yamuyampa kati cassette 200. Kati bonna buli omu agamba nti yananyini luyimba, naye ebyo nze mmanyi nti bijja kuggwa. Naye kati emiwaatwa gino egizze ate nga ffe gye tuteekwa okufunamu ssente. Kyova olaba gy'olyajja n'akubuuza nti abayimbi b'ennaku zino ng'abazze mangu abalala balina bye bakoze, mwe mwakola ki? Nedda, kubanga tekinologi kati waali ate abavubuka bayivu, abavubuka bamanyi. Kyova olaba nti kati bafuna ssente ku speed. Ate waliwo n'abantu abalala, kyova nti waliwo ebintu wombuuzizza weesaagala kukoona, naye waliwo abantu abalala abasooka okufuna ssente nga bakufunamu bino ebintu ssente nga ffe tetumanyi bayimbi bannaabwe era ne bagaana okuvaayo wadde okutugambako tino wange Ssebatta nti nkusanze oli musajja mukulu, naye kakati kino nti ffe tufuna buwe tuti ssente. Kakati ate webalaba nga ate tuzze tulaajanire oba gavumenti ate ne tuba nga ffe tukoze bubi olwo. Kakati ebintu ebyo kyevola nti mbadde nkugamba nti sijja kubikoonako kubanga kubijjayo kubisunsula kubikuteera awo.